Nate olw'omwaka guno omupya atutambuza okuyita mu mwaka omukadde ate n'atuyingiza omwaka guno omupya. Tumwebaza. Katonda yategeka bulungi nti buli mbeera yonna eba eri mu nsi muno etuuka ekiseera n'evaawo oba neggwako, nti embeera tebeerera, era ekyo Katonda yakitegeka nti aleeta okukyuka okw'ebiseera n'ebiro. Buli ebiseera n'ebiro bwe bikyuka, n'ebintu bikyuka, n'ensonga zikyuka, n'embeera zikyuka. Kyetuva twebaza Mukama nti buli lwe wabeerawo okukyuka okw'ebiro n'ebiseera, tumanya nti nno n'embeera zigenda kukyuka, era tukkiriza Mukama tiwaliwo embeera ezigenda okukyuka mu mwaka guno omujja 2026. Njagala okubaagaliza mwenna omwaka guno omujja 2026 gubabeerere gwa ssanyu, gubabeerere gwa mirembe, gubabeerere gwa nkulaakulana mu buli kimu kyonna, mu bulamu bwammwe obw'omwoyo, mu bulamu bwammwe obwa bulijjo, mu bulamu bwammwe obw'emibiri, okubeera nga waliwo enkulaakulana n'okugenda mu maaso. Twabadde mu mwaka oguwedde ne tubeera n'ekyokuyigako kyaffe ne tukitambuliramu okumala omwaka mulamba, era twafunye ebitundu 51 okuva lwe twatandika okutuusa omwaka lwe gwaweddeko. Kati tuyinza kweyongerayo na nsonga y'emu, olw'ensonga nti Mukama akyusa ebiro, ebintu bisobole okukyuka. Bayibuli bwetyo bwegamba, bw'oba osomye mu lubereberye essuula esookera ddala olunyiri olw'14, Bayibuli yetuga nti Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu, byawulenga emisana n'ekiro, bibenga ng'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka, nti okukyuka kw'ebyo ebiri mu bbanga Mukama bye yateekawo kuleetera okubeera obudde nga bufuuka obw'emisana ate ne bufuuka obw'ekiro. Ate si kyokka nti bibeera obubonero obulaga okukyuka kw'ebiro n'ennaku era n'emyaka. Ennaku bwe zikyuka wabeerawo ebikyuka, ne bwe luba lunaku lumu nga lwe luweddeko enkeera, Bayibuli kyevega nti amaziga wozzi gayinza okubeerawo ekiro, naye ate enkya essanyu ne lijja lwa nsonga nti waliwo ekikyusa, olunaku lukyuse. Kati n'omwaka bwe gukyuka ebintu bikyuka. Duli tubadde tulaba engeri gye nnyinza okutuukirizamu ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, ekyo twakimaze. Kaakati no tugenda kutunuulira ate ekirala kye tujja okubeera nga tutambula nakyo. Era mmanyi nti nno mu makanisa ag'enjawulo gye tukuŋŋaanira, kuba tukuŋŋaanira mu makanisa ag'enjawulo, ate era tuli n'ebitundu eby'enjawulo. Mmanyi nti yonna gy'onooba okuŋŋaanidde okuyita mu mwaka, wajja kubeerayo okulangirira omwaka mu ngeri gye banaaba gulangiriddemu nga bwe gunaatambula. Ekyo gye kiri. Naye ku ludda olwammwe abagoberera okuyigiriza kwange kuno, nange ŋŋenda kubeera nga nangirira omwaka engeri gye gunaatutambuliramu oba engeri gye tunaagutambuzaamu. Omwaka guno ngulangirira gy'oli okubeera omwaka ogw'okweyimirizaawo, okubeera nga weeyimirizaawo mu bulamu, mu nsonga zonna ezikukwatako mu bulamu, okubeera ng'osobola okweyimirizaawo nga teweetaaga kwesigama ku balala okusobola okubeera ng'obeerawo,
okusobola okweyimirizaawo, naye gwe kennyini obeere ng'osobola okweyimirizaawo. Era omusomo gwange gwe ŋŋenda okubeera nga ntambuza gulina omutwe gwagwo nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Ekitiibwa ekiva mu kubeera ng'osobola okweyimirizaawo nga toyimiriddeewo ku balala, nga teweesigamye ku balala, naye ng'osobola okweyimirizaawo. Buli muntu yenna asobola okweyimirizaawo mu bulamu buno alina ekitiibwa kye yeefunira, alina ekitiibwa kye yeewangulira olw'okuba ng'asobola okweyimirizaawo, ng'ensonga ezimukwatako asobola okuzeekolerako. Kaakati tugenda kutambulira awo nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Tugenda kubeera nga tweyimirizaawo. Abadde teyeeyimirizaawo mu mwaka oguwedde, eby'obuteeyimirizaawo bikomye. Kaakati mu mwaka guno tugenda kufuba, ŋŋenda kufuba, naawe ogenda kufuba, n'omulala agenda kufuba okulaba nga tweyimirizaawo mu mwaka guno, nga tutandika ku nsonga eyo ey'okulaba nga neeyimirizaawo. Lwaki? Nsobole okufuna ekitiibwa ekyo ekijja n'okweyimirizaawo oba ekiva mu kweyimirizaawo. Ŋŋenda kubeera nga nsoma ekyawandiikibwa oba ebyawandiikibwa nga 2 ku mulundi guno. Ekyawandiikibwa ekisookera ddala kigenda kuva mu kitabo ekya Abasessaloniika ekisooka. Abasessaloniika ekisooka essula ya 4, eyo ŋŋenda kusomayo olunyiriri olw'11 n'olw'12. Abasessaloniika ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olw'11 n'olw'12, tulabe ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Bayibuli ey'Oluganda eyinza obutajjaayo bigambo ebyo nga bwe byandibadde mu nnimi endala, naye nja kwogera nga bwe birabika mu nnimi endala, nga bwe bivayo mu nnimi endala, tusobole okubeera nga tukwatagana bulungi ne omutwe gwaffe gwe tugenda okutambuliramu. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ng'osobola okwebeezaawo nga tolinda balala kubeera nga be bakuyimirizaawo, naye ng'osobola okubeera nga weeyimirizaawo. Ebigambo bino ebiri mu kitabo kino eky'Abasessaloniika, Pawulo yabiwandiikira ekkanisa eno. Ekkanisa ey'Abasessaloniika bw'oba ogisomyeko mu kitabo ekya Bikolwa by'Abatume, mu ntandikwa yaayo okiraba nga Pawulo yamala mu kkanisa eyo oba mu kitundu ekyo ekya Sessaloniika, yamalayo wiiki 3 zokka oba Sande 3 zokka ne bamufuumuulayo. Naye mu bbanga lye yamala yabuuliriramu enjiri, era enjiri gye yabuulira yanyweza abakkiriza. Baasigala banywedde. Bayibuli egamba ekkanisa eyo n'ebeera ekyokulabirako eri amakanisa amalala ag'omu kitundu ekinene eky'omu Akaya, nti yasobola okubeera ng'alina by'abakuutira. Naye mu bigambo bye yabakuutira yabibajjukiza mu bbaluwa eno, ng'amaze okuvayo n'abawandiikira ebbaluwa ng'abajjukiza nti bwe nnali nga ndi nammwe nabalagira, byali na biragiro, yabawa ebiragiro. Akati ebiragiro bye yabawa bye tugenda okusomako, ebimu ku byo mu Basessaloniika ekisooka essula 4 olunyiriri olw'11 n'olw'12. Wasoma bwe wati: era mwegombenga okukkakkananga, n'okukolanga ebyammwe, n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe nga bwe twabalagira, mulyoke mutambulirenga mu mpisa ennungi eri ab'ebweru nga temuliiko kye mwetaaga. Ŋŋenda kuddamu okusoma olunyiriri olwo kubanga tutandika, njagala lunnyikire gye tuli mu ntandikwa eya omulamwa gwaffe gwe tugenda okutambuliramu omwaka guno. Era mwegombe okukkakkananga, n'okukolanga ebyammwe mmwe, n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe era nga bwe twabalagira. Amakulu kyali kiragiro. Mulyoke mutambulirenga mu mpisa ennungi eri ab'ebweru era nga temuliiko kye mwetaaga. Kati ŋŋenda kutemaatema
ennyiriri ezebbiri. Mwegombe okukakkananga. Weewuunya omuntu bw'ayinza okwegomba okukakkana, kuba ekigambo okukakkana gye ndi ne gy'oli si kintu ekyagalibwa ekiri awo omuntu kyayinza okugamba nti kanneegombe mbeere nga nekkakkanya. Naye Pawulo ng'abaga nti mwegombe okukakkana. Bw'oba osomye mu z'Olungereza ezimu amakulu ag'ekigambo ekyo gagamba nti muluubirire, kibeere kiruubirirwa kyammwe ekyokubeera nga mwekkakkanya. Kibeere kigendererwa kyammwe mugenderere okuba nga mukkakkana. Okiruubirire, oluubirire ekigambo eky'okukkakkana. Tujja kulaba lwaki nina okwekkakkanya oba lwaki naawe olina okwekkakkanya. Tugenda kubeera nga tukiraba okuyita mu musomo guno. Naye agambye nti mu bintu bye twandibadde twegomba, kye twandisookedde ddala okwegomba nga tuneegomba birala, kwe kwegomba okukkakkana oba okwekkakkanya. Bw'ogaana okwekkakkanya, Bayibuli etutegeeza nti okkakkanyizibwa, wabeerawo ekikukkakkanya. Naye kyandibadde kirungi n'otalinda kubeera nga okkakkanyizibwa gwe ne weekkakkanya. Era mwegomba okukkakkananga n'okkolanga ebyammwe mmwe. Bino ebigambo Pawulo abibuulira abantu abaali baakalokoka mu kanisa ey'e Sasalonika. Abibabuulira agamba kati omaze okulokoka nti ye okoze bulungi, kyosazeewo kirungi, okwo kusalawo kulungi okw'okubeera ng'osazeewo okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Kati olina okukola okusalawo okulala, kwe kuluwa kwa kwekkakkanya. Kakkana okole ebyo ebikukwatako oba okole ebikukwatako. Ngenda kukinnyonnyola. N'okkolanga ebyammwe mmwe. Okukolanga ebyammwe mmwe kitegeeza nti ntandike okwefaako, nzikakkane ntandike okwefaako mu ngeri ezinkwatako, ezikwata ku bulamu bwange, ezikwata ku kubeerawo kwange, ku ngeri gye nteekeddwa okubeerawo. Nnyinza okubeera nga bwe mbadde sinnakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbadde n'okwewanika kungi, nga mbadde n'amalala mangi, nga mbadde n'okwerowoozaako ennyo okuba nga nsinga abalala. Naye n'agamba kaakati omaze okulokoka, kati kakkana, sooka okkakkane bulungi, weerowoozeeko mu ngeri ey'obukkakkamu, weerowoozeeko nga wekkakkanyiza mu ngeri ey'obukkakkamu, osobole okwefaako, osobole okwerabirira. Kyategeeza kyage nti n'okkolanga ebyammwe mmwe, osobole okwerabirira, osobole okubeera nga weeyimirizaawo. Kakkana otandike okubeera nga weerowoozaako, nga weefaako. Wabeerewo enkyukakyuka, nga kyagamba wabeerewo enkyukakyuka. Ebintu bw'obadde obikola nga tonnaba kulokoka, bikyuke obikole bulala ng'omaze okulokoka. Byonna ebibadde bitalaga nti weefaako, otandike kati okukola ebiraga nti weefaako. Ebibadde bitalaga nti weefaako bireke, era nga bwe tulina okubireka mu mwaka oguyise, tutandike okukola ebintu ebiraga nti twefaako. Kati nno okwefaako sigamba kwerowoozaako wekka, okubeera selfish si kye ŋŋamba, naye ekyokubeera nti oli muntu afaayo ku mbeera yo nga bw'eri. Oli muntu afaayo ku mbeera yo nga bw'eri. Okubeera nti osobola okukola ebintu ebikuyimirizaawo, okubeera ng'osobola okwerabirira, nga tolinda kubeera nga abalala be bakulabirira, naye ng'osobola okubeera nga weeyimirizaawo, ng'otwala obuvunaanyizibwa. Pawulo kye yali abagamba, era naffe nga kye kitugambibwa mu mulembe gwaffe, nti nno kakkana obeere wa buvunaanyizibwa, otandike okwetwalako obuvunaanyizibwa, weevunaanyizibweko. Kyekyo kye kigambo ekituufu. Tandika okwevunaanyizibwako. Leka kuleka balala okubeera nga yebakuvunaanyizibwako. Ensonga ezikukwatako zivunaanyizibweko. Tandika okuvunaanyizibwa ku bikukwatako. Ngenda kukiddamu. Tandika okuvunaanyizibwa owooluganda,
ampuliriza ndaba omwaka guno mwaka gwa kutandika kuvunaanyizibwa kw'ebyo ebikukwatako. Vunaanyizibwa, beera n'obuvunaanyizibwa, funa obuvunaanyizibwa, twala obuvunaanyizibwa ku nsonga ezikukwatako owooluganda. Leka kuleka ensonga ezikuvunaanyizibwako kuzirekera abalala okubeera nga bazivunaanyizibwako. Tujja kukiraba Pawulo kyagamba nti omaze okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti ye kaakati ekiddako twala obuvunaanyizibwa ku nsonga zonna ezikukwatako. Bawa buvunaanyizibwa. Oba otobadde wa buvunaanyizibwa nga tonnalokoka, kati bw'oba omaze okulokoka beera wa buvunaanyizibwa. Kaakati nange kyembaga nti bw'oba tobadde na buvunaanyizibwa gwe andaba nga obadde olina engeri gyotatwalamu buvunaanyizibwa ku nsonga ezikukwatako, kati guno omwaka gwa kuvunaanyizibwa, mwaka gwa kutwala buvunaanyizibwa, mwaka gwa kubeera nga obuvunaanyizibwa ku nsonga ezikukwatako. Tujja kukiraba. Akati bw'amala ekyo naga nti n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe. Tandika okwevunaanyizibwako, kola n'emikono gyo. Kola n'emikono gyo. Naye agamba nti nga bwe twabalagira, amakulu byali biragiro. Bino byali biragiro ebyaweebwa abantu abali bakkiriza Mukama waffe, nga bakakkiriza bwe bati n'abategeeza nti okoze bulungi okubeera nga olokoka. Okoze bulungi okubeera nga okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ekiddako ekisooka kakkana, kiragiro kakkana. Ekyokubiri, tandika okwevunaanyizibwako ensonga ezikukwatako, beera nga gwe ozivunaanyizibwako. Tolekera buvunaanyizibwa bwo n'obulekera abalala. Tolekera abalala kubeera nga bakuvunaanyizibwako. Tandika okubeera nga weevunaanyizibwako, era kola, weekolere osobole okweyimirizaawo. Kola osobole okubeera nga weeyimirizaawo. N'agamba n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe. Mu kiseera ekyo abantu baalinga balina okukola n'emikono gyabwe. Olwaleero olyaga nti nze sikozesa mikono gyange, nze nkozesa mutwe gwange. Naawe akozesa omutwe, kozesa omutwe gwo. Bw'oba nga ogukozesezza mu ngeri ennungi, mu ngeri entuukirivu, kozesa omutwe gwo. Bw'oba olina mulimu gwe wasomerera nga gwa mu mutwe, kola omulimu ogwo gw'omu mutwe, naye ng'ekigendererwa kweyimirizaawo. Akati n'alyoka atugamba ku lw'12 nti mulyoke mutambulenga mu mpisa ennungi eri abo ab'ebweru. Okutambula mu mpisa ennungi kwe kubeera nti nno abantu bakutunuulira ne balaba nga weeyisa bulungi, si mu mpisa zokka, naye ng'engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo nga yeesaanidde. Engeri gye weetwalamu mu bulamu bwo nga esaanidde, ng'omuntu asobola okugaa nti muntu oyo nina kye mwegombako. Nga naye kyakwegombako kwe kubanga osobola okuvunaanyizibwa ku nsonga zo. Weetwalako obuvunaanyizibwa n'ozeekolerako, n'ozikwata mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Mulyoke mutambulenga n'empisa ennungi eri ab'ebweru nga temuliiko kye mwetaaga. Kati nno akatundu akakasembayo ate tekaggyibwayo bulungi mu nzivunula ey'Oluganda. Oga nti nga temuliiko kye mwetaaga, naye ngenda kukannyonnyola oga nti nga temuliiko kye mwetaaga. Kubanga omuntu alina obwetaavu amaliriza nga agenze eri abalala basobole okusisinkana obwetaavu bwe. Naye bw'aga nti nga temuliiko kye mwetaaga, ez'Olungereza zigamba so that you may not depend upon anyone. Mubeere nga temwesigamye ku balala kubeera nga babayimirizaawo. Kyategeeza nti omuntu eyeeyimirizaawo, abantu balina engeri gye bamulabamu, balina ekitiibwa kye bamuwa. Anti twogera ku kitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Omuntu eyeeyimirizaawo n'asobola okwekolerera, n'asobola okubeera nga yeetuusaako ebyo by'ayagala, n'amaliriza nga takyalina bwetaavu, ng'obwetaavu bwe asobola okubusisinkana. Pawulo kyatugamba nti kakkana ovunaanyizibwe ku nsonga ezikukwatako, okole emirimu gyo, osobole okubeera nga weeyimirizaawo, obwetaavu bwo osobole okubeera nga gwe obwesisinkanira.
nga tobutwala wa mulala kubumutikka. Era nga bwe tunaalaba nti Pawulo bw'aba ayogera agamba nti twasalawo obutabazi toowereranga tuleme kubeera mugugu gye muli. Guno omwaka gwa kubeera nga tulekerawo okubeera emigugu eri abalala. Ebigambo biyinza okubeera nga si biwoomu nnyo, naye ekyo kye nawulidde nze. Ekyo kye nawulidde era kye nkutegeeza nti mwaka gwa kusobola kweyimirizaawo nsobole okubeera nga neeyanguyizaako obulamu. Kuba tujja kulaba eyo nga ŋŋenda nnyongera okuyigiriza nti ebbanga ly'omala ng'abalala ebavunaanyizibwa ku ggwe nga bale bakuyimirizaawo omaliriza nga weekaluubiriza obulamu. Olaba nga bweyanguyiza naye ate nga ojja kuba obwekaluubiriza. Naye omuntu ayagala okweyanguyiriza obulamu y'oyo atwala obuvunaanyizibwa obumukwatako n'asisinkana obwetaavu bwe, n'asisinkana okwetaaga kwe, n'atalinda mulala okubeera nga yamusisinkanira ebyetaago. Tugenda kulaba nti omuntu oyo asazeewo n'agamba nti ensonga ezinkwatako, ebyetaago byange bye neetaaga nja kubeera nga mbisinkananga. Omuntu oyo afuna ekitiibwa, abantu bamuteekamu ekitiibwa. Kasita obeera ng'osobola okwesisinkanira ebyetaago byo, bakuteekamu ekitiibwa. Akati kanjogereyooko katono ku nsonga eno ngigaziyeemuuko nti nga abasajja oba ng'abaana ab'obulenzi tutuuka ekiseera n'owulira nti ntuuse okubeera n'omubeezi, njagala okubeera nga nfuna omubeezi. Era abamu batuukirira abawala, abalenzi batuukirira abaana ab'obuwala, n'amugamba munnange nandyagadde ombeerera omubeezi. Naye omwana ow'obuwala bw'atunula n'atunuulira amugamba nga akyali mu bazadde be bwe bamuyimirizaawo, bwe bakyamulabirira, era amaliriza nga ajja kumubuuza nti owange kaakati bakyakulabirira bulabirizi, ate kaakati oyagala weetikke n'obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga nange ondabira, onondabirira otya nga nawe bakyakulabirira bulabirizi. Kati kyo kye ŋŋambako nti onondabirira otya nga naawe bakyakulabirira bulabirizi. Ebyetaago by'olina balala be babisinkana, kaakati onaasobola otya ate okusisinkana ebyange ng'ebibyo byennyini taatawo ne maama we babisinkana oba abakuvunaanyizibwako be wabitikka be babisinkana. Kaakati mu kutambula kwaffe omwaka guno tugenda kutambula bwe tutyo, kwekkakkanya kuvunaanyizibwa kw'ebyo ebitukwatako ne tubeera nga tusisinkana obwetaavu bwaffe nga tukola n'emikono gyaffe, tusobole okubeera nga twewangulira ekitiibwa eri abatulaba ab'ebweru, basobole okubeera nga batuteekamu ekitiibwa abo abatulaba, kubanga tusobola okwekolera ku nsonga zaffe, tusobola okwekolera ku bwetaavu bwaffe ne tubusisinkana. Njagala okusomayo olunyiriri olulala nga mmaliriza ku mulundi guno mu nnyanjula yaffe eno. Ŋŋenda kubeera nga nsoma ekyawandiikibwa kino, naye enzivuunula ez'Oluganda eziwerako buli emu yakiyita nga bwe yakiyita, naye mujja kugenda n'eno gye nkozesezza ku luno. Enzivuunula eno gye nkozesezza mu ekyawandiikibwa ekyo kiri Engero essuula 12 n'olunyiriri lwa 9. Engero 12 olunyiriri lwa 9 lugamba nti omuntu omwetoowaze eyeekolera asinga oyo eyessaamu ekitiibwa naye nga talina kyalya. Ŋŋenda kuluddamu. Omuntu omwetoowaze eyeekolera asinga oyo eyessaamu ekitiibwa naye nga talina kyalya, nga talina kyakulya, yeetwala okuba ekitiibwa akyessaamu bwessa, amakulu takirina, akyessaamu bwessa. Naye ate senga asalawo ne yeetoowaza ne yeekolera
ne yeekolerera n'asobola okubeera nga yeeyimirizaawo, omuntu oyo ajja kufuna ekitiibwa ekimuweebwa abalala. Naye wano ye yakyewa naye ate nga takirina, kubanga abalala baba tebakiraba bw'omaliriza nga olemeddwa okweyimirizaawo. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo bwe tugenda okutambula bwe tutyo okuyita mu mwaka guno, njagala mubeere nga mugoberera. Era kaakati nga bwe mbakubiriza bulijjo nti bw'obeera n'omuntu gw'omanyi nga wandyagadde aganyulwe mu musomo guno, omuweerezeeko ate omugambe asubscribinge asobole okufuna emisomo emirala gyonna nga bwe tugenda okugitambuza omwaka guno, naye nga tugenda kubeera n'omulamu ogwo, ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Omwaka guno mwaka gwa kweyimirizaawo, mwaka gwa kweyimirizaawo. Obuteyimirizaawo bukomye omwaka oguwedde, mu mwaka guno tulina okweyimirizaawo, gwe nange n'abalala, ffenna tweyimirizeewo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina. Mbagaliza omwaka omulungi ogw'okweyimirizaawo. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with